Mu kiro ekikesezo olwaleero omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Basibya Kagaba akoze enkyukakyuka mu poliisi. Mu nkyukakyuka z'akoze mulimu abadde omwogezi wa poliisi Fred Enanga eyakyusiddwa n'addizibwa okumyuka omuduumizi wa poliisi y'ensi yonna eya Interpol. Ekifo ky'abaddemu IGP Byakagaba yalondeddemu Kituuma Lusoke. Mu nkyukakyuka endala ezaakoleddwa mubaddemu Stephen Tanuyi abadde aduumira poliisi mu Kampala n'emiriraano atwaliddwa okumyuka aduumira poliisi erwanyisa omuliro. Mu kifo ky'abaddemu Byakagaba akitaddemu Richard Yekega ng'ono abadde mu kitongole ekirwanyisa omuliro n'okuziyiza ebibamba. Abadde amyuka Director avunaanyizibwa ku mateeka n'eddembe ly'obuntu Christine Nading atwaliddwa mu kitongole kya poliisi ekwasa empisa. Nading azze mu kifo kya Sarah Kibwika asindikiddwa mu kitongole ky'embeera z'abasirikale ba poliisi. Emmanuel Muhire abadde avunaanyizibwa ku kyusakyusa abasirikale asindikiddwa mu nzirukanya y'enkambi za poliisi. Elias Kasirabo abadde avunaanyizibwa ku kulwanyisa obubbi bw'ente agiddwa okutwalibwa mu kitongole ky'embeera z'abakozi ng'omumyuka. Dennis Namoza abadde mu kitongole ky'ebikwekweto agiddwawo n'atwalibwa mu kitongole ky'okuziyiza omuliro. Enkyukakyuka zino zikakasiddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Claire Nabaka mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde Naggulo. Abamu ku ffe baweereddwa ofiisi empya, abalala bakyusizibwa okuva mu ofiisi eno okudda mu ofiisi endala. Enanga nga omwogezi wa poliisi akyasinze okulaba mu kifo kino olwaleero asibudde bannamawulire bakoze nabo ebbanga lya myaka 5. Olwaleero nzize gye muli okubasiibula nga nsiibula ekifo ky'obwogezi bw'ekitongole ekya poliisi kyembadde nkulembera okumala emyaka 5. Enanga yasooka kwogera ekitongole ekinoonyeza ku buzibu emisango mu 2007 olw'omu 2014 n'asindikibwa okwogera poliisi okutuuka mu 2016 ng'era oluvannyuma yakomezebwawo yali akulira poliisi Martin Okothochola eyawummula mu mwezi ogwokusatu. Enanga yeebazza abantu ku mitendera egy'enjawulo abamuyambyeko ku mirimu gy'obwogezi bwa poliisi. Ekifo kino eky'obwogezi kimpadde ekitiibwa ekya waggulu ennyo mu biseera byembeeredde byenkikulembedde. Naye ng'okusookera ddala njagala kwebaza omutonzi olw'obukuumi n'okunkulembera mu kiseera mwe mbadde nkulembera ofiisi eyo, era ne neebaza Inspector General wa Police okunsiima okunteekamu obwesige n'okunnonda okukulembera ekitongole ekya PRO oba obwogezi bwa poliisi. Ne neebaza n'abakulembeze ba poliisi abalala ba directors betuzze emirimu gino nga tugikwasiza wamu. Ategeeza nti wadde omulimu guno gulimu ebisoomooza naye asobodde okugukola, era neebaza abakulembeze mu poliisi abamuzimbye okutuuka ku ddaala lyaliko. Bazze bampabula emirundi egiwerako, era nvudde waggulu nga neebaza Inspector General wa Police awamu n'obukulembeze obwa poliisi, era ne neebaza abakomanda baffe mu bitundu byonna, ba RPC, ba DPC, ba OC na buli mupoliisi yenna. Agaliza amudidde mu bigere Kituuma emirembe n'okukola emirimu, era n'amusaba okwewaayo n'asiima ne bannamawulire olw'okukolagana obulungi naye. Njagala okumuyozaayoza n'okwebaza IGP okumuteekamu obwesige nga bwe yanteekamu, n'alyoka amukwasa ofiisi ey'obwogezi bwa poliisi. Kyensobola okumugamba nti alina okwekkiririzaamu bannamawulire, ba editor, ba sub editor, bannannyini kampuni eza media, bannange nammwe njagala kubebaza. Mumpadde essuubi, mumpadde obudde, musobodde okutambula nange ebbanga lino lyonna. Yeebazza bannayuganda okutwalira awamu olw'okuwabula babadde bamuwa n'enkolagana ebaddewo. Naye nga muvaayo n'okuwabula abambadde era kale batusoomooza mu ngeri ey'ebivumo n'ebiki, naye nga byonna tubitwala mu mutima mulungi nti mwali mutuwabula n'okutulaga
ebiba bifeeyo. So twagala okubeebaza. Akomekereza nga yebaza famire ye olw'obuwagizi bamuwadde. Naddala mukyala wange, abaana bange, baganda bange, bakadde bange abali eyo, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, mumbeereddewo nnyo mu biseera mwembeeredde omwogezi wa poliisi. Mbadde sibawabudde bumala naye mubadde balungi gye ndi, mubadde bagumiikiriza. Sulaiman Mutebi yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.